Omwana wa Pastor Rosias Bujingo ne Susan Makula twogera ku Grace Bujingo akyayogeza bannayuganda. Kaakati no munange Pastor wuno avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama. Agambye nti Susan Makula tannazaalako ku mwana. Bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba nti era Frank Gashumba tulinde lwali yawukana ne Pastor Bujingo mbwe ebyama bijja kubeera ng'ate bivaayo. Okitegeera lwaki agambye bw'ati? Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Jjukira nti waliwo n'ekifaananyi ekibadde ekitambuzibwa ku mutimbagano nga munange balaze feesi naye nga abamu bagamba nti eyo si feesi ya Susan Makula. Kale nno ffe tubikuwa nga bwe tubifuna. Mukimanyi nti nno muka Bujingo tannaba kuzaala ku mwana. Mukimanyi nti muka Bujingo gwe bayita Makula Susan tannaba kuzaala ku mwana. Era Gashumba agambye ateekwa okulya ssente ku Bujingo. Era musabe nnyo Bujingo lwalinyiiza Gashumba alibyogera teeka waaga ageza amumme ssente. Baafuna omukazi ne bakwata ne bajja mu Makula eggi ne bajja amazzi ku Bujingo ne bakuliza abaana ne basetinga abaana abalongo aba ne babateeka mu mukazi omulala. Era wabaddewo ekiboozi Bujingo ng'ayogera nnyo ku kyabalongo kubanga baali bateeseteese nga baprogramize balongo. Era ekiboozi ne kitambula kyabalongo omwana omu n'agaana okukula. Gundi Makula n'ayambala artificial lubuto n'atandika okubula atuule mu mbeera ategeeze ensi nti alina olubuto. Bino bye mbagamba temugenda bikkiriza, mujja bikkiriza mu maaso eyo. Bwe walibaawo Makula gwanyiizizza oba Bujingo gwanyiizizza mu ssako yalijja n'ayogera ebituufu. Nze nkirese ku likodi. Bujingo ne bamala okukikola wali kubanga olubuto lwa Susan ebbanga lyonna lye baali yagadde azaale lwagaana n'abaana yatayaleeguuka pengepenge yamuleeguula n'abaana. Ne bamugjamu eggi ne baliteeka mu mukazi omulala. Omuwala oyo eyazadde ogundi omwana Bujingo babadde kuswaddiiru nti bagenda kuzaala balongo. Era ekiboozibozi kye babadde batambuza ne mu babuloga baabwe balongo mbu Mukama awadde pastor waffe mbuno omukisa agenda zaala olubuto lwabwe simanyi mbuno okuzaala balongo. Babadde bakiprogramminga era omwana omu yagaanye ye yagaana. Naye ne bateekawo ekibeerabeera simanyi baalaze simanyi ng'agenza omukyalira simanyi alina ebimuli simanyi ne bamulagako wano ng'atambula ate alina ebimuli ne bakulagako eri omutwe simanyi mbunna ali ku kitanda. Susan Makula tannaba kuzaala mwana. Nsigadde nze musiru leero tebisobola kwekweka bbanga lya mwaka nga tebinnaba kuvaayo. Ababirimu mu ssako bajja kujja babyogere teeka waaga. Naye owulira omuntu bw'atuuka okumanyira Katonda tetuganye bw'obanga ye mesadi gye wagendamu kireke nga bwe kiri. Wabula abantu tebakyatya Katonda. Yabadde yatandise okupreparinga ng'abantu nga bw'agenda okuba Ssaalongo era yasaba Mukama amuwe balongo kijje ng'ekyamagero mu kkanisa. Bataddewo embeera okulowooza era nga bateekayo kawa obufaananyi nga ng'onayambadde gundi agagateteeyige ng'akoze bw'ati ng'olubuto naye nga wallaayi omwana baamukuliza mu lubuto lwa muntu mulala. Omwoyo omutukuvu bw'amala okukuvaamu ow'omunda otandika okumanyira Katonda biba bya bulijjo. Ssekawere Pastor Rosias Bujingo ebyogerwa tabiwulira. Avuddeyo n'alyoka agamba nti omwana waabwe Grace Bujingo mwana wa Uganda, mwana wa kkanisa wali eri ku Kanani. Okitegeera katubeere ng'ate tukuwa akatambi ke. Omutima gwange musanyufu olwa Katonda okutuwa ezzadde nze ne Susan Makula. Tetuyinza gamba tulina kye tukoze Katonda yakoze si magezi gaffe si maanyi gaffe
emyaka gibadde gyekulungudde naawe bw'oba olaba mu bisigadde byonna Katonda yatusaasira naye tetubadde na mwana. Awatali kugenda mu details, abasinga obungi abali mu saavisi n'abawuliriza tewali kye mutawuliranga. Era tetulina budde bw'ebyo ebyayogerwa, naye tulina obudde obw'okugulumiza Katonda. Kubira Mukama engalo eza waggulu mu linnya erya Mukama Yesu. Tulina obudde obw'okugulumiza Katonda. Yimusa emikono gyo waggulu gigolole bulungi Mukama, muwubireko mugambe naye Mukama nga weebale. Mugambe naye Mukama nga weebale olw'okutuwa omwana mu kanisa yaffe. Mugambe Mukama naye nga weebale olw'okutuwa omwana mu kanisa yaffe. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa kanisa yonna. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa kanisa yonna. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa ggwanga lyonna wansi yonna. Naye yali alemeddeyo. Wanika emikono muubireko Mukama ffe. Muubireko ng'osanyuka kuva ku ntobo ya mutima gwo. Era kwe kusaba kwange nti n'ekikyo Katonda akikkolere mu linnya erya Yesu. Kwe kusaba kwange nti n'ekikyo Katonda. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa kanisa yonna. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa kanisa yonna. Omwana w'omusumba Bugingo ne Susan Makula wa ggwanga lyonna wansi yonna. Naye yali alemeddeyo. Wanika emikono muubireko Mukama ffe. Muubireko ng'osanyuka kuva ku ntobo ya mutima gwo. Era kwe kusaba kwange nti n'ekikyo Katonda akikkolere mu linnya erya Yesu. Kwe kusaba kwange nti n'ekikyo Katonda akikkolere mu linnya erya Yesu. Kwe kusaba kwange nti n'ekikyo Katonda akikkolere mu linnya erya Yesu. Ng'okyali mulamu teweevuma ggwanga. Ng'okyali mulamu baleke boogere ali baanukula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ng'okyali mulamu baleke boogere ali baanukula. Yimusa emikono gyo waggulu gwo boogeredde nnyo. Boogedde ne boogera n'abatalina amannyo ne boogera. Yimusa emikono gyo. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oyo ayanukula ku lwaffe. Pastor Wuna avuddeyo n'alyoka agamba nti lwaki mikwano gya Frank Gashumba gyokka gye gifa. Pastor ayagala ddibwemu lwaki mikwano gya Frank Gashumba gyokka gye gifa. Katubeerenga naye tumukuwa. Ndabyeko naye bannange nnina ekibuuzo. Lwaki mikwano gya Gashumba bonna be bafa be baggwaawo? Gashumba ye yasigalawo. Ani atta mikwano gya Gashumba? Buli muntu yenna afa Gashumba ayogera speech eki. Nkuweyo abamu ku bo nga nsembera ku Alex ali mu ddiiro, Alex mukulu. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku mugenzi Oulanya Sipiika. Yagamba yavanga ew'essaawa 9 ez'ekiro. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Ichuli nga bamukubye amasasi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Tamale Mirundi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Muhanji gwe bawa obutwa. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Sheikh Muzaata batte. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Kaweesi. Genda owulire Gashumba bye yayogera ku Kirumira. Genda owulire Gashumba bye yayogedde ku Alex mukulu. Gyonna mikwano gye. Ne Kaweesi yali tanywa. Ne Kirumira yali tanywa mwenge ssebo. Muzaata yali tanywa mwenge. Tamale Mirundi yali akombako bukombe. Ichuli yali tanywa mwenge. Bo tebaafa.
banno be bafa gwe abeerawo. Kkiriza tubeere nga tutumirako ku bantu bano wammanga. Joan ogamba otya? Agnes twagala okubuuzaako. Nalunga tukutumiddeko. Waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Aida, webale kuba nti naate naawe oli ku mukutu. Samantha Mukisa ndi wa Mukisa. Samantha nawe tukutumiddeko. Kagude Choice naye tukubuuzizaako. Naabire Justin ogamba otya? Ne Namulindwa Prosi. Katubeere ng'ate tweyongerayo eby'omukyala munnange eyabadde agenza okuzaala mu ddwaliro lya People's Hospital eyafudde nga munnange bamaze okumulongoosa, bikyagendera ddala maaso n'okuba nti naate ebiranda. Kkiriza tubeere nga tukuwa ensonga zino nga we zaabadde. Kaakati okusinziira ku ono eyabaddewo nga naye wa famire agamba nti omukyala ono baamulongoosezza nga tebamusannyalaza na kumusannyalaza, okitegeera mbwe era baaluddewo n'okumutunga. Okusinziira ku mukyala ono. Katusooke tukuwa akatambike ate tubeere nga tukuwa n'abantu abalala bye bavuddeyo okuba nti nno boogera ku ddwaliro lino. Lwaki temwasayinisa muntu mwopalisa muntu omwana w'omuntu nga tebasayinize? Banaye mutubale muno ku magezi tugenda kunyiiga. Nze nkugambye mirundi eti ndi wasiza tebasobola kutwala kulongosa nga tosayininze. Mutuwe empapula ze basayinize nga mugenda mulongosa. Yes, you've brought these ones for chance. Better news. Hey guys, ndabe sageri ku ddwaliro ya People's. But njagala gamba abantu. The owner of that hospital is called Dr. Nduga. Bamita Dr. Nduga. He's a very, very kind, good doctor. Kulirawo. Doctor wao bamita Dr. Nduga. He's a very good doctor. Naye, oyo doctor yali mu camera oyo. I have a scenario with him. Ate ekizibu ekiriwo nti nyini ddwaliro gweta Dr. Nduga tatera kubeerawo. Abeerawo emisana but he goes. In case waliwo emergency he comes. Kubanga nze yannongoosa. He's a very good doctor. Gweta Dr. Nduga. Naye oyo doctor oyo yali mu saati ya pink oyo. Nakubirako ne Dr. Nduga ne complaining one time. Nemga Dr. Nduga ena doctor ku ddwaliro eppya. Ne doctor oyo najja ku ddwaliro nga nina infection mu lubuto. Nankuba eddagala lya ulcers. Nasaba bange emitwalo 35. Nenga just bantaddeko drips 2 zokka. Nagamba bba wange tetugenda kola ku mukazi nga tonnaba kusasula ssente. Ne nali mbulumi. Kati by the time Dr. Nduga yali tali ku ddwaliro, he was not at the hospital, nga n'abasawo abamanyi nabo tebakoze kuba tebakola night shift. Oyo omusajja wakola ku night shift, ebintu byonna biba expensive. Abeera mu office ku badala, abeera mu kwebaka, ayagala sente. That doctor in pink loves money. Asobola okucharginga sente ne zigoyinga extreme n'owulira ng'ofa. I know that pink, your doctor ali mu pink n'oyo nurse. Abo abantu ababiri beematira oba bakola bonna kweri eddwaliro. Ate bakola night shift. Buli lwogenda ku night shift abo badokita babeerawo. But all I would say, People's Hospital is a very good hospital. Era bw'ogendayo emisana badokita abaliwo, oyo Dr. Nduga abeerawo. Ne bannansi, waliwo bannansi, waliwo nansi omunene alina akabina. They are very nice people. Naye oyo omukazi oyo ali mu video oyo waggulu ne kino kidokita kino ekiri mu pink baagala ssente. Oyo dokita ayagala ssente ate bw'ojja obudde bw'ekiro ne bw'oba ofa asooka kuzuukuka. Mbu bineno zofa mbu bapapale asooka n'atula mu ntebe n'asooka ati nze nagendayo nga nombasesa nga nina infection n'angamba mbu ngende mpame bisima bankebere biki bange n'amubuuza tonnaba nakuwa mukazi first aid tonnaba nakumulabirirako and you asking her akuwe B for what?
that doctor era bwe baba bakusiba eddwaliro terina buzibu ogwo gu doctor ogwo guli mu pink. People's Hospital is a very good hospital. I know that hospital from day one. And Dr. Nduga can never let a patient die. Kubanga nzolaba naina emergency section. Naye basooka kusainingisa family yange document ne babanyonnyola ne babakola kati kiteeka kuba ono dokita ono omupya. Oyo dokita ayina empisa embi. Oyo dokita ayagala ssente. Okwo ku people ze yango bakwera eddwaliro lya Dr. Nduga ayagala ssente ate tamanyi kunoonya kikuluma. Akutunulira n'agamba olabika kati olinamu ka ulcer ate ddala ng'ozze kiro. I know that doctor. But other than that, that hospital is very good. Dr. Nduga is the best doctor in that hospital. Naye akakasajja n'oyo nurse mbamanyi bulungi. Abo ababiri abo. Naye nga si Dr. Nduga is not like that. Olaba ogenda ku ddwaliro nga tolina wadde 10. Nze nabeera mu eddwaliro nga tebanaba kusasula ssente. Naye banongoosa ne mmalamu ennaku 4 nga tebansabye ssente. That hospital is good. I spent 4 days nga sigamba ssente sizirina. Naye nga tewali nansi n'omu yajja kuŋŋamba bunnyabo tubadde tusaba osasule ku ssente ez'okuzaala. Nasasula ssente on the last minute nga ninnya nga maze n'otuula mu mmotoka bange n'alyoka akwata ssente n'azisasula. But they gave me everything. They did everything for me. So I would not put it on the hospital. Temukipainting ku ddwaliro. Mwandigambye dokita ono abadde ku ddwaliro kino naye eddwaliro lya Nduga. Bami musajja atukozi nga it's an evil spirit formed against him. Naye oyo dokita mumanyi. Era Dr. Nduga, when you see my video, that is the doctor that treated me badly at night. Chovola basadda. Oyo dokita oyo ayagala ssente. Oyo dokita ayagala ssente. Ate mukwano talina kyakola nga tonnasasula. Era neewuunya nnyo nenkubira ne Dr. Nduga n'ambuuza who is that doctor. Ne mugamba alina dokita. Kubanga ffe twali twamanyira kubanga bw'oba eddwaliro ligendamu always baba kimanyi nti oyo mebo like mu treating bwe mumalira then ogenda kujja. So my husband told him banange sente ziri ku visa card sitambula na cash. Munindeko obudde buke kuba yantwala saa 10 za kiro. Namga mulindeko obudde buke, I'm going to look for an ATM nzijeyo sente nsasule. Dr. Nduga atumanyi mukwano oyo dokita yali mpink kisirani. Era bwe mba musibe eddwaliro lyaffe muleke oyo dokita n'oyo nurse ali emabega mbajjukira bulungi mbamanyi. Bad Black wuuna avuddeyo ate nga omanyi nti no Bad Black ku mazima kwatava. Wuuna avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti yo okuloga yali alozeeko. Ate agambye mbu akyaloga n'okuloga bula Bad Black bannange. Katubeere nga naye tumukuwa. Walolozeeko omuntu Bad Black. Mukwano bulungi nnyo ogamba witchcraft. Bulungi nnyo mukwano n'emmindi mmanyi ogifuuwa. Wayigira mu ssabo? Si kuyingira mulundi gumu oba ebiri. Oyingira mu ssabo. Oyingira mu ssabo? I do. N'emmindi mmanyi ogifuuwa ntuulwako ne mandwa. Omuntu ayinza kukola ki kintu ekintu? Ne lubaale wa kika kyaffe. Atuula ku nze kabona. Omuntu ayinza kukola kintu ki ekiyinza okukutuusa okgenda mu ssabo? Kati mostly ndi mukubi wa ddiiro. Kati ebyo omanyi nze I'm so heart soft. Ndi soft hearted. So mbeera saagala bano bantu bateekako mbeera naye nze ndi mukadde wa kkanisa. Era ntera okugamba abaana ennaku zino nti nze ndi mukadde wa kkanisa. So ndi mukubi wa ddiiro njagala ebintu byange biyitemu abaana bange babeere happy. Tubeere nga tuli successful nze n'abenju byange. So bye bisinga okuntwala. Wabula senga onteekako ennyo embeera n'ogezaako okunnyigiriza. I can deal with you ndi mukadde wa kkanisa. Naye nga bikola? Bikola mukwano. Witchcraft works. Kati ku Katonda ne bino g'ogenda nabiriwa. Mwana gwe. Kikola depending on the season. Birimu ne season. Birimu season nze nasoma ku Ruhani Karim.
ate nalokokera mu kkomera tompulira nko nga mbuyira enjiri wa Bugembe so n'obulokole mbubanye but mpitirawo wa sometimes gye neeyongedde okula I'm becoming a pagan era nkyogera nnyo nti nakoma okusaba. When did I got pregnant ya Jasiru? 2025 mugwe 10, 24 mugwe 10. 2024 mugwe 10 when nafukamira okusaba ngo olubuto olumbuze. Kasita nalufuna nteka ebintu ku minzaani because kati nzadde abaana I have a full generation behind me. I don't believe ngoba obuzimu bwa jjajjange nekutulako ekikoligo. What is that? What is my forefathers? Ngawe tugamba Katonda Abraham, Isaac and Jacob. Where are my forefathers before I talk about Jacob? So I'm a believer, but it depends on my mood. Ojja kunsanga nga nsoma Kuruhani. And I'm going to make abantu ala ku ijja mu December. Naye sireka even traditionally sometimes obulamu lwe butuuka nga you need to go back to your roots. Nino okudde waka ne neebuuza. Ebya Honorable Justin Namere tebinaggwa. Namere minister omubeezi Namere nkubuulira amazima omuganda agamba ekima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okulaga obwerere bwayo. Namere kyannaku nnyo nga kitaawo Vincent Bamulanga Kisempijja yalwa mu gavumenti mu kabineti ya Bwana Museveni naye gweza lutamalamu myaka 2. Namere Kaluvini Kanja bakotomeza gyebyobufuzi ku social media Namere oli muweereza mulungi naye olina ekizibu kyewerabidde nti ku social media kwoli olwana n'omuntu atabalevoyo. Kati ku social media kwoli Namere bwa minisita tebabukolera ku social media kwokka byolina okukola bingi naye ze entalo z'owakola ne ba TikTok tojja kumalako nabo Namere. Era Namere nkubuulira kino nkyogerera wano tosobola kudda mu lisafu ya President of the Minister tosobola kuddako. Namere olemeddwa okumanya level gye baakuwa kitegedde. Ekyokubiri kankubuulire wemubanga mubbye embuzi nga mugibaagira mu kyalo mu nsiko ekiro embwa nejja neeryako akagera tinogikwata ejjinja ogikube embwa egenda kuboggola ne bananyini embuzi bazookoke. Namere olemeddwa okumanya katigole mugwa kyova olaba Namere nkubuulira tosobola nakutuuka ku lisafu eddako tosobola. Namere kinene nnyo okuva kati kuba minisita togenda kuwezaako yadde omwaka kuba ebintu byokola byonna ebintu bye waali badde ng'omukulembeze byokola kati oli ku social media kuno we kennyini wavuddeyo n'oyogera nga naawe kennyini okimanyi mu gavumenti ya Museveni teri minisita ayinza kugaba $1,000 teri ayinza kugaba bukadde 30 ng'obwongo bwo bukimanyi nti gwe kennyini ebyo bye byakubya Anita Amongo ekyamukubya nga paalamenti ya Uganda tekyayagala kukiika President Museveni nga ebintu President Museveni byakolera ababaka ate Anita Amongo byakola ng'omubaka alabamu okugenda onoonya Museveni anoonyeza Anita Amongo asinga. Anita Amongo yatuuka ekiseera ng'obukadde nkaaga obukadde 10 bw'owo omubaka kiri rayisi gwe kennyini n'oyimira mawulire n'ogaa nti owadde Benita $1,000. Essaawa za leero olw'okuba oliko bano bakadede ate be Kaluvini Kanja kambabuulire omukisa gw'omuntu teguweta kkoona mubeera kuno olw'okuba owerekera minisita Balamu owerekera Namere notandika okuwoggana. Kaluvini Kayanja baako wookoma mwekiise nnyo mu makubo g'abannammwe olw'omulugube omulugube n'omululu ate mwe mugulangira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye naawe Kaluvini Kayanja omululu gukususse naawe onoonya kulya onoonya bugumba Balamu bwasudde ku lwaza na Namere omeketemeketemu ofunemu kasupu naye ate bayambye omwana bagenda kuyamba omwana Benita abeeko nekyagira naye ate ozimbye akasajja ofunye akasajja ku mutima n'oyogera bino n'oyogera biri n'omuntu yali badde yekuba mu mutima ag'Ebenta kamuwe sente atuuka okugaana bwe mugenda otomeza abo bannamere ate Namere nkubuulire bibi Kaluvini Kanja babitambu eyo tamukume kiwuukira buli ekifunye 10 tomusuubira kujja kubeererawo ng'otuuse mu ntalo zo alina kubeerako ebyo kwasama kuba yalabye nga sente zimuluma ofa ki n'ensi Kaluvini Kanja ofa ki n'ensi ofa ki buli kimu bakikuwadde
Kaluvini kanje oli kuno nga gwokola ku bintu ebyekicupuli n'ofera abantu ogenda Bulaaya okukola kibyano ne biyitawo ne batakwatako naye akaana ke bawadde obusente bwako kabita kaleke kagende kayiyo obulamu ofa ki n'ensi Kaluvini Kayanja bweteta mudde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba